ekyaleese obuzibu ekyaleese nnyo abantu abangi ennyo omanyi nti yabadde ne likes million 25 nga mmwe abali waggulu n'abatuddeko abalabako direct million 3.5 ng'ezo empologoma olaba ze bamuwadde abantu bazikolera enteekateeka ku live ozimanyi ne bagamba ng'ennaku z'omwezi 4 oba ng'ennaku z'omwezi 5 ku mwezi bwe guti nja kubeerayo nesimanya box game nja kubeerayo simanya ne challenge ne beetegeka n'akola campaign to the tune amasanyalaze ge yaleese gaatuuse n'okuleetawo abantu abamu okufuna enjawukana wengenda okujja ntuuse n'okuwulira kabaata ng'avaayo akaaba bannange kino kiwakoze togenda live yange ogisse at least ngenda kukulaga bw'onoweza emyezi 2 nga okyakola live nga nze ngivaako naye nkulabula ne ŋŋamba one show ereetedde abantu abadde balowooza amasanyalaze goba otandikirako kyekyaleese wumeme ne yaka omungi 3 phase okusookera ddala kyobola babagamba kiba kirungi nnyo olusi n'osooka n'osiriikirira atmosphere buli awalibeera akatabanguko wonna Crystal Panda and Champagne the Tabo family tubadde tubalindi okuva show bwe yaggwa babadde fun teri muntu ku TikTok ya Uganda oba media abadde atuuza audience Champagne gye badde etuuza babadde balesa abantu abo nga bali redundant nga tebamanyi kikiddako kati buli omu mu kusirikira n'ebino ebyabaddewo abantu babadde balina okwebuuza what is Bruno Keche Bruno kagenda kwogera kiki kikyagenda era twabadde kujjo ekyaleese abantu abo abaali kuwulira Bruno kikyagenda kwogerera Champagne because benga abannayuganda culture yaffe yakunyumirwa byonoonese violence eyo kyagenda kuddamu ekiri kyegambye either Bruno K yasoma media n'agitegeera nnyo nti okusirikisa wejjusa kuba ate twabadde disappointed nti we yazze byalabye bintu birala nnyo. Amanyi nze Dr. Senjobe Richard okuva ku Biva Organic and Natural Products. Olwanze twogere ku clove oil ne clove tea. Biva Organic twabasomesa ku clove ono ng'ajjanjaba amannyo n'okuwunya akamwa ate akola ne ku watts ensundo singa oba olina facial watts oil ono ali diluted 50% asobola okuyamba ku nsundo olw'ekiungo kya eugenol kyalina ne nakyo antiseptic benefits wamu ne nakyo antifungal ajja kuyamba okukutulako ensundo ez'omu bitundu ebyekyama ze tuyita genital warts ate atakomaawo ayamba nnyo n'abantu abalina candidiasis oddira amatondo 6 n'oteeka mu giraasi y'amazzi agabuguma n'onywa ate era n'oddira n'amatondo 10 n'oteeka mu giraasi y'amazzi agookya n'olindako ne gawola ne weetawaaza gwasiibwa n'afuna discharge clove oil yajja kukuyamba ng'ate era n'obunywa n'amajaani ga cloves ayambako ne ku hernia naddala hernia azimbye inguinal scrotal femoral hernia sigawo clove oil onywe ne clove tea tawonya naye akakkanya hernia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya nze Nodini Ntegeno okubuuzaako again nsanyusa okulaba abagumye naffe mwebale kuguma naffe abatugoberedde abagamba nti information yaffe tujja kuba tugisharingira wamu bannaffe abali UK awo mu London awo bannaffe abali Manchester Birmingham London yonna kale United Kingdom okutwalira awamu bannaffe abali Germany n'abantu bange abali Netherlands abali Denmark Sweden Australia Canada USA
United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Yemen ekindeke ki wano e Uganda mukola kyamanyi okubanga mutugoberera naffe okukkiriza tubako bye tubawa. Ngenda kuba negattibwako omwana omuwala Debbie Lavis Suzani ajja kuba atubuulira ate maaso awo akyalina byamaliriza agenda kuba atugattako asinzidde London ayina emboozi gy'alina otunyumizaako Debbie okusinziira e London. Who else gwe tulina okwegattako maaso awo tube nga tusobola okutambulira wamu naye nga yonna gye musinziiramu bali kubanga mutulaba. Empress Divine oli otya munnange? Hope you're good. How is everyone? Ne mwenna gye musinzira okutulaba. Okay, katutandike bwe tuti. Olunaku olw'eggulo ekiro lwaggulo olwa leero oba kwosaggulu twalabye ekyafaayo ekyasetingiddwa ekyateereddwawo mu Uganda. Omwana omulenzi muyimbi si muyimbi naye muyimbi, yes, muyimbi si muyimbi naye muki muyimbi yakoze ekyafaayo ku TikTok. Yabadde ku TikTok, manyi nammwe mumutegedde, yabadde ku TikTok n'agikola ng'eri live nga kuliko abantu 3.5 watching live. Sinnayogera bayita FYP for you page, abo sibabaze yabalina munda wali naye abo abantu 3.5 kitegeeza yabadde ayinako abantu bukadde nga 2 nga butudde bulaba oba bukadde nga 5 nga bulaba, obukadde 5 nga butudde bulaba live ey'omuntu omu ng'ate munna Uganda. Neŋŋamba nti yes ebyafaayo biva ku ki? Omuntu asobola kikola atya gwe n'omanya nti no kino kisobose kitya? Ani akozesezza maanyi ki? Akozesezza ki? Naye yakikoze. Bruno K yabadde ne abantu 3.5 watching him live ku TikTok. Teri munna Uganda yali akikoze, tebakulimba. Talina longi, talina ki, wabula from his content Bruno K yakubye abantu 3.5 live ng'ayina likes 2.5 nkikuddiramu 2.5 ezabadde zilikinga his work. Kitegeeza ki? Kyavudde ku ki? Era projekiti yaabwe bonga abantu obutuufu kyamukoledde akyevuma takyevuma, gwe nga gwe omuntu yakirabye okyogerako ki? Era bw'agenza okukyanga omukulu alina 1.1 million followers, oyo gw'olaba Bruno K. 1.1 million followers nga bafollowing omuyimbi Bruno K. Kati nno byonna nga bimaze okugenda mu maaso, waliwo akubuuza nti obadde olowooza oli wa kitalo, kati ate waliwo ow'ekitalo eyazze. Okitegedde nti waliwo ow'ekitalo omulala eyazze. Bruno K yafunye abantu 2.5 nga bamulaba bulabi ku TikTok live ng'ate bali bafa
nendaba abayimbi bonna nga buli omu agamba kangende ntuulewo ku at least bagambe yabafunye ku lwange. Mugambe nti no yabafunye ku lwange. Kino nno tekyalese bayimbi bangi waggulu. Bangi babadde bakola live awo. Waliwo abalowooza be balina amasannyalaze mu Uganda. Naye amasannyalaze, fame, n'okubeera sita, obwagazi, obuganzi, omuntu oyinza obutasobola kwezuula. Naye olina okukozesa embeera ekwetoolodde okusobola okutuuka ku ekyo. Byatuusewo bitya nja kubuuza Debbie maaso awo ambuulire lwaki. Emboozi eno eri mu Crystal Panda ne Bruno K. Then Crystal Panda balina ekintu kyabwe kyampaganye bwe bityo. Kyampaya bwe bityo mwe mubimanyi. Naye mu kubeera ekyo baafunamu obutakkaanya. Obutakkaanya obwaleetebwa media. Obutakkaanya buno lwaki gundi akola bwati ate mwakola mwenna ate kati lwaki gwe tofuna ssente n'ebiringa ebyo. Bannayuganda mu kuzannya sympathy card twagenza okumaliriza nga waliwo ate essanyu erikoze eki erirabiseeko gw'obadde olowooza nti ali mu kubonaabona ng'afunye mu mbeera eyo ebaddewo. Who is Bruno K? Bruno K yajja n'atuyimbiramu awo omuwala wuno atuuse mulandana. Yes, Dean. What's up? I'm all yours. My London friend. What's up? What's going on? Mm. My Ugandan friend. Yeah. And family. How are you? Not too bad. Mm. How you doing? How's been your day? Good. My name is Nordin Intake. And I'm Susan Debbie Nantongo. Susan Debbie Nantongo. Debbie Levis. Owenkima. Oli London side luyi waawo side ki? West London. Oli mu West London? West London, yeah, which is not too far from Heathrow Airport. Oh. Not far from the central city of London. Asene ekuli side ki? Eyo bangamba West London ye wali West Ham, yes. West Ham is towards the north, actually North London. Asene eri mu North London. Kinenani mpozi Wembley. Waniga dakika 15 kulambuka. Oh. Muliranya obe wali Tottenham oba wali yani. Anyway. Tottenham is side ya North London. Eri mu North. Side ye yandibadde side ye. Nyamani West Ham eri mu North London, yes. Kakati. Arsenal eri mu Wembley eri mu West. Yeri mu West. Ne Brentford. Okay. Ne Brentford. Omaye kati eyo ffe tumanyiyo omupiira gwe gutuyambayambako tugattana mmwe. Tetumanyi eno waliyo kirabu yaffe eri Manchester. N'okumanya ebitundu. Yeah. Bannayuganda eyo muli mutya? Bannayuganda eyo muli mutya? Ebiffe e Uganda mubiwulira? Tubirimu nnyo. Nakulabye ku live ya Bruno K. Is Bruno K your personal friend oba bwesanze ng'oli waggulu? Bruno K mukwano gwange. Ate tuli close, twinako respect, ate twinako love ey'oluganda lw'ekika kyekimu. Muli ba kika kimu? Esewo. So aba mwannyoko muganda wo. Ekiggundu. Nkufunye. Kakati nkutegedde. Kati sooka ombulire ku gundi eno kyamba. Gundi yabagita kyampa waati?
no ngambe ene gye batandikirako bagiyita batya? Champanya. Champanya. Kati ya Bruno ke yatuuse etya okubeera wano n'okusetinga records zino zetwalabye? Ebintu bino bizibuzibu naye nga kwegamba abantu abadde abagoberera ku champanya mbadde njagala nnyo champanya kuba kati abantu ababeera ene Bulaaya bw'omala byonna by'olina okukola we tend to have plenty of time at all so I don't have so many people bobo onyumye nabo bobo yogera nabo so neweesanga nga olina ekikwentertaining so champanya has been like a late night show ate ng'ekolera nnyo bannabulaaya. Okay. But it isn't much but it's stress relieving. So it was going on well. Ate badde mixing abantu like people get to know one another. Ate badde eraga ng'olaba nti it became actually a way of how people have been helping one another because I love the togetherness actually when Ugandans decide to come up together to, to make someone win or make someone, take them out of whatever circumstances or what do what. So it was really going on well. However, then I think somehow somewhere by never taking a Kiboozi. Nga bakozesa champanya as a name. And when you talk of champanya, despite the fact that Mundo was there, despite the fact that Panda is being the host, the initiator. I like Panda so much, and I will always miss them together personally because I was a huge fan of their show together. But Panda to me was more of a host, the main host, hosting show. Because from the root story, if you can see, Bruno composed the Champagne name. So, it wouldn't have been owned. It would have been themselves together. But as Champagne was growing, they should have seen things coming up. And for that matter, Mundo was young. Never it was a success to me. So it was one of those people actually about tickets, those random tickets, and just to empower them. Kuba twaitula ebintu bye bali bakola in the end of the day bajja empowering abantu abali local business abalina long term illnesses, so abantu bagala nnyo ebintu ebyo bwe bityo, so people supported them. Not know maybe can't cheat in a short run because their show has not been there for long. Yeah. They had to realize quick into charity wagezeko nti balina okutuula baki administrating kireme kubeera individually owned nga bwe kifaananyi because I don't think any of them saw this coming. Yes. In the beginning, buli omu yali alowooza akola show just following, entertaining people. And just to pass time. Yeah. Kati mu process eyo gye baalaga balina okutuula. Okay. Maybe ne administrating. Era ne bwe baali bakola champagne get together whatever the show was. Baali okutuula ne bamanya nti ono ataddemu equity yenkana ki ate ono ataddemu kyenkana ki other than one person going solo funding okiraba kyekiri Kristo kye yayogedde mu mawulire mu interview ng'agamba mbu I funded this, I did this, I did that. Ekyabane akikola mu bukyamu because champagne is more of a together thing. Nga bwe bakitandika waliwo ne guy omulala abadde ng'abeera koba we US or something mukwano gwabwe DJ. Yes. Kati nti somewhere somehow but the main two balina okulaba engeri nti ensobi yazze nti ffe nga media tulina ebigambo bingi ate togenda ku making everyone like one side of or what you want noted. However,
fenga media twakoze kinene nnyo. Media mu kwogera na kino na kiri na kino, Crystal Panda made a mistake and he panicked to make an interview. Maybe mweyayogeredde perhaps not knowingly. Nayo kya? Yes, nze to me yayokereza mu interview. Kiki yayogedde kiroozi ekyamuviiriddeko okwokya? A number of statements, like for instance, mukunnyonnyola nti ono ye yali mu bya charity namulekera bya charity era mbadde muyambako. Era mumanyi mulungi mu charity, which is actually very true. Bruno is always so quick at charitables. And then nayo kutunnyonnyola how he funds. Awo mukunnyonnyola bwafundinga concert oba festival yabaddewo. I think awe wabadde obuzibu because kiraga nti yasooka kunnyonnyola munne. Oza anti oli ayinza okugamba nti tugenda kutegeka ekivvulu. Ne tugamba venue yeetaaga $15,000,000. Drive tujja kwetaaga ya $5,000,000. Exactly. We shall need adverts either on radio, TV, anywhere. Champagne yali ekubira ekivvulu kyayo nga kiggwa bu. Anti ekuba naye manya era waliyo bano ababooda abatali ku ttiiki. Naye kati lesa ashumo olina okulanga. N'okola budget minimum ya $3,500,000 kwana. Munno n'akugamba nti nze mpaza akuyimba. Era najja n'okusasula n'akola ki? Nga artist. Gwekyo awo mbeera unfair ntya nze Crystal Panda. Kakati here is the thing. It is still okay. But Champagne is a different administration. Yeah. If you want me to work or make a performance as Bruno K, then I'm different from Champagne. Okay. I will bring up it's okay, or you got that Sasule Nemuchi. Well, that's nice because these are two different administrations. When you're talking about Bruno K as a musician, he's totally different from the Bruno K of the Champagne. Anti bwe kibanga twogera ku stakeholders. Nti bw'oba gwe Bobi Wine otegese kyalenge e Busabala yiyo concert gwe weetegese. Gwe kennyini nga weetegese. Kyanjawulo n'okuleeta obuki kuba ne gundi muyimbi Crystal Panda kati with the organizers olina okukakasa ozenga organizer oba ozenga muntu gwe baleese to perform on the concert. Tokiraba mwawo nti nga byonna biyinza okuba byali bitambudde bulungi. Tumala kutuuka ku concert ne tulaba nasiisi w'omuntu ne tugamba omuntu afunye ssente mu kintu kino nga kati n'ojjukira nti siri bwezi muyimbi Champagne am part of it. Anti kakati kamugambe kino ekintu waliwo ebintu bye tulina ffe awamu nga bannayuganda okutandikanga okugenderera naddala obeerako anything that you can put on the table in terms of business ekintu kyonna. Yeah. This would be like an eye opener to so many. N'engeri gye tukozesa brand zaffe oba kitegeera. I'm listening. First and foremost, Champagne would not be the Champagne that it has been without Bruno K. And Champagne would not be the Champagne that it is Crystal Panda. Yeah. However, waliwo ezaakolebwa only known to them because honestly speaking, Bruno K has not
said anything at all. Do you know that? Bruno has not even given anyone an interview or publicly to say something. And when you come out, no gamba, I am going solo on something just for 1 month. No kola n'ebirango nti munindirire tonight kubanda byo bakati akoze ako there is a possibility. There is a high possibility. You know that Champagne can go on after Kiboozi, and Kiboozi is another chapter. Indeed it can. Exactly. But money, because internally there is a lot that hasn't been said. The other one is a Crystal Panda's interview. After the defense of grudge. You know why? He has not opened his mouth to say things. Okay. Natenga, no one knows. Champagne. I'm still busy. Babuli nti ntero okuvuma abaana abo naye saagala bavumira ku mpewo. Kakati njagala kujja eyo, njagala kumanya amasannyalaze gano nga gaabadde mangi nnyo. Ensi yonna amasannyalaze nze kyenjagala okuma abantu nga baabadde bangi nnyo. Olowooza ki ekyaleetedde abantu okugamba katulabe Bruno leero kiki? What was so special? Kakati ekyaleese obuzibu ekyaleese nnyo abantu abangi ennyo omanyi nti yabadde ne likes milioni 25 nga mmwe abali waggulu n'abatuddeko abalabako direct milioni 3.5 ng'ezo empologoma olaba ze baamuwadde abantu bazikolera enteekateeka ku live ozimanyi ne bagamba ng'ennaku z'omwezi 4 oba ng'ennaku z'omwezi 5 ku mwezi bwe guti nja kubeerayo nesimanya box game, nja kubeerayo nesimanya ne challenge ne beetegeka n'akola campaign to the tune amasannyalaze ge yaleese gaatuuse n'okuleetawo abantu abamu okufuna enjawukana. Wengenda okujja ntuuse n'okuwulira Kabaata ng'avaayo akaaba bannange kino kyewakoze togenda live yange ogisse at least ngenda kukulaga bw'onoweza emyezi 2 nga okyakola live nga nze ngivaako naye nkulabula ne ŋŋamba one show ereetedde abantu abadde balowooza. Amasannyalaze g'oba otandikirako ki ekyaleese Umeme ne yaka omungi 3 phase? Okusookera ddala kyobola babagamba kiba kirungi nnyo oluusi n'osooka n'osiriikirira atmosphere buli awalira era akatabanguko wonna. Crystal Panda and Champagne, the Tabo family, tubadde tubalindi okuva show bwe yaggwa. Babadde have fun. Teri muntu ku TikTok ya Uganda oba media abadde atuuza audience Champagne gye badde etuuza. Babadde balese abantu abo nga bali redundant nga tebamanyi kikiddako. Kati buli omu mu kusirikira ne bino ebyabaddewo abantu babadde balina okwebuuza what is Bruno Keche? Bruno kagenda kwogera kiki kyagenda era twabadde kujjo ekyaleese abantu abo abaali kuwulira Bruno kikyagenda kwogerera Champagne because benga bannayuganda culture yaffe yakunyumirwa byonoonese violence eyo ekityamu kyagenda kuddamu ekiri kyegambye either Bruno ke yasoma media n'agitegeera nnyo
nti okusirikisa wejjusa kuba ate twabadde disappointed nti we yazze byabadde bintu birala nnyo aba violence ne violence mwagenza otuuka nga muli muloosi nga tulinga abali muloosi twagala buuza mwagala avumevume ku muntu awo. guys one second just give me a second ensonga ezigenda maaso za Bruno K. bw'oba tewagalabyeko ogendako ku TikTok just type in the name Bruno K. ojja kumbuulira. Are you back? Yes, obadde ombuulira. Ayinza okuba nga yasoma nnyo tutula nti yamastalinga media. Yes. Kuba ate n'ekya kye namuyigiddeko. Nti buli muntu yenna kuba kyabaddemu ekyokuyiga kingi nnyo. Okukanga n'osirika n'oba obukkakka mu kintu kikulu nnyo. Ne weeteekateeka. Kuba talina kye yatugambye. Empathism. Abantu bazze balooza tugenda kukola kyampanya tugenda oba teka tutidde eno confusion yabadde nyingi bafans ne ba viewers. Number 2 ekyalesa amasannyalaze. And this is very very important to all Ugandan TikTokers or media personalities, bloggers or bloggers bonna kintu ekikulu nnyo today okubeera ng'osobola okubuildinga ekintu ekisobola okwakomodatinga abantu ab'obuvunaanyizibwa. Buli muntu yenna kuba tuzze tulaba media platforms ezimu ezibeerako entalo kulwandagana kuwemula kuyomba ezo zonna zaagwa teziriwo. People don't like this guys. Era ne twesanga nga tugenze abantu bangi bagenze beekubira ku side ku side ezirimu ebintu eby'amagezi. Kati n'oludini buli w'okola live bantu bavunaanyizibwa bw'osangako ebintu ebyenjigiriza olwali olulina discipline lulimu okwegendereza n'abantu kuba abantu banoonya interactions. Yes. People desirable someone ennaku zino TikTok okisanga nga it's a relief to some people. They get together, they get to know, you laugh out loud, you meet amazing humans there. Kakati kati nekyo nakyo kyayongedde nnyo ku Bruno K. Amanyi amasannyalaze kuba bw'ojja scrollinga through your media board bigambo bibiri minute emu ekumala okumanya baani abaliko boogera batya, how do they sound. I'll scroll through ne kati ozze osanzeko n'odina atudde kuli Farida Nakazi atudde kuli baani it was a stop over straight away. Ekiboozi gye kyagenze ne kigenda bwe tukuba ku lwali bwe tukola ki bwe batufunira. Nalabye owaayo ssente, wawaddeyo ssente meka Debbie? Ekyo kisigale nga kyamba kyange naguza tiketi nagulidde bafaani bange mikwano gyange abadde baagala okugenda. Anti njagala kumanya oba nange ŋŋenda. Gwe tojja genda gwe bajja kujja busoyina invitation. Nzireyo ewa Mama Fina naye Mama Fina yeefudde ki bannange? Mama Fina yalaze amaanyi. Naye Mama Fina omanyi kye mwagalako? Kubonereza. Buli munva Bulaaya simanya nze ndi mugagga ate nze kasito ojjayo omutwe nga ajja kukuba ku mutwe nti nedda omugagga ali omu. Buli ajjayo omutwe nga mugawano omugagga tulinawo omu Mama Fina. Muba mukyayogera bisatu nti omugagga nkyali omu Mama Fina. Ate n'ekirala Mama Fina tomunenya nnyo kulaga maanyi aguyalaze ebyo olw'ensonga. Mama Fina maama w'abaana ba Nkima yali yafumbirwa mu kika kya Nkima. Yes, batabani be. Ako kadyeni ekaasigala ewaffe era tumwagalira ddala.
maama wammwe yabadde ku baana be ng'alabirira naye ate leero ajoze bujozi alese bando mpya atera kumpa ssente enkadde oba namukola ki atera okumpayo miliyoni zange 2-5 nga naye si mpya naye leero zino zibadde namukaveera maama Fiina nkoye ssente enkadde anti olwa nti maama Fiina agalamizza omanyi nti mu mwezi gumu yakasaasaanya miliyoni nga 10 ku bantu kubayamba ngamba bano abatono betumanyi sigambye ensi yonna wamu ayinza okusaasaanya obukadde 3 omwezi oba 5 naye nze nkugamba yagulira kaba okwata ssente zange essaawa eri nenzikoyeza simanyi nzitwale ewa pasita gundi abazimba ebyo ebitagwa ssente zange nzikwata neziwa maama Fiina kuba zikomawo mu public neziyamba abantu babatamanyinako kwegamba lwekuba singa bagamba nti singa batugamba tuwa omuntu anaasobola okuyamba abantu nga tusonda ssente oziwa bapasito oziwa maama Fiina n'omanya nti zigenda kukola omulimu omukazi oyo zakola nange kankuziza ekibuuzo mpayo abasumba ababiri tonyingiza basumba taliiyo tetubogerako nnyo tebaliiyo mu Uganda tebaliimu teriiyo kekube kuliisa bannaku teriiyo balinnya n'ennyonyi ne bamanyi n'okulinnyonyi ne batukuba n'ebifaananyi ne batutwalayo ng'abali obubi bwe bakomawo ne bazimba amayumba amanene n'emmotoka ennene naye nga talina dduuka lyakolamu naye saagala kutandika balusumba kati okitegeera ebyo byonna maama Fiina abikoze maama Fiina byakoze obiraba ogenda Bulenga naawe akwongeremu omukisa nze kyensinga okutegeera ngenda kulaba ku maama Fiina mubuuzeeko bweti omukwateko mu ngalo ate jjukira gwabeera maama wo nalabye Jackie bannange abagagga nga baaweddeyo naye n'omuwala oyo Jackie gy'akolera simutegeera lwakuba ye Jackie alemedde ku bantu ab'ettutumu bokka naye nga naye ayambye abantu ate nti waliwo n'abantu oluusi abamu bakale oba basisita bange ne babrothers bange kwegamba kale balina omutima oguwaayo ne Jackie ayambye abantu mulabi Jackie nga muwulira emukambwe lwakuba nti akoma nnyo ku bagundi alina nnamba azikamuwe takiyingizaamu kino nti bambi gundi olubuto ebyenda biri bweru tatera bye biyingiramu ebyo bya Debbie yabeera nnyo mu bino Nurudini alina shenyuma akamoya obubiri moya akakadde naye teyeyingiza nnyo mu bino mbusimanya amambuluga gankutte mu kyenyi okuyamba oyambako kikusobodde era mukubira mulanga nti ayongeremu bye bali kuyamba naye atuuke ne wansi
kuba Mama Fina azimbidde abeewalula amayumba, azimbidde abatalaba, emizikiti agiyambye, abasiraamu abatutte Makka, abakatuliki abamalirizi, abayaaya abayambye, batikitooka bannange. Abaana abalembedde mu nsi z'amawanga. Nkugamba ekindi kugamba ebintu bwe bityo. Oba toyagala mutwera neewuunya abantu abavaayo. Olina oba abantu omanyi kino okubulaya tulina stress nyingi n'oziimu. Nti abantu abamu batandika n'okuexperiencinga mental breakdown tebakimanyi. Kino omuntu ng'atudde mu kayumba ke olw'okuba alaba n'atuula ku muntu nga Mama Fina ayambye ensi n'ensi z'abantu. Anti Mama Fina olumu ekimunenyezebwako ye yaani oyo abayamba atamala, gwe musanga nti ogumu gwe bamuvunaana, omulala n'ajja yeeraga n'omugamba okuba okweraga kuyitira mu kuyamba, asigale nga yeeraga. Era nyine yakingamba ne mugamba Mama Fina bwe kubanga okweraga kumuleetedde okubanga agabira nnyo abantu ssente abali obubi, okwo okweraga nkwagale takuleka. Mukwano nze neeyongera n'okukubiriza abantu abo bonna abaddeyo abanoonya kugamba balina n'ebizibu byabwe, ate ndowooza abaddeyo n'omuntu bagamba batekoza Abaganda mwalabyeko yino ogenda nga muvugana mu mawanga simanyi munoonya amalogo biki bitya bitya munjenu babanaaze bunaaze ebyogero. Mama Fina ne ssente ze mumuwa ate zidda mu bantu ne ziyamba abantu. So gamba ne bwoba osazeewo okubaako byonoonya, genda wa Mama Fina e Bulenga. Yandibadde ndowooza yange. Okay. Kakati nzirayo wa Bruno K. Omanyi nze ngoberedde nnyo Premier League emyaka kati nga mingi. Kati ngenza okukizuula nga almost basita bonna beto abaasamba omupiira ne bagummula badda mu mawulire, era nakitegedde nti omulimu gwaffe ndoza gwe gusinga ettutumu mu nsi. Omanyi ba Thierry Henry bakola ku TV, Rio Ferdinand akola ku TV, Mika Richards, ba Jamie Carragher, ba Gary Neville, Roy Keane, menye kindeke ki. Kitegeeza ensi yadda eri media. I'm looking at this boy, man, Bruno Kenti. Nalabye bebe kulu wiki ewedde. Ali ku TikTok kuno anyumyamu ne babloga. Nno babloga abatandikibwako abatali b'amaanyi nnyo. Abatalina nnyo mannya. Bano babloga aba P7, babloga abo boolaba abatandikibwako. Naye n'agamba kambasembeze. Nyumyemukko nabo mbaweemu ku masannyalaze. Mbalage my loyalty gye bali. N'akomawo enkeera nadda. Kati nga nkyengezaawo okuzimbira nti abantu beerabidde nti their times have changed, nti you have to get involved mu media play. How true is that? It is true. Ngenda kugamba kino ekintu. Yeah. 2 years ago, 2 years and a half ago, nali ku university. Okay. Never to introducing the subject oba nali ngoli kitobambi kibebi. Never introducing the subject oba course unit. To introduce module what element yali ya innovation and technology. Yali very, very large. But every single day, there is no day I do not reflect on that day that I was introduced to that module. Okay. The world has turned digital. The world is digitalized today. Inti essaawa zino omwana yenna asoma kati ngenda kubanga bwetindi ngenda ku example ya
obadde okimanyi tumixinga ne tugenda mu club on TikTok. Did you know that? Nodino ogenda no hostinga kati kamusese kamanini kankugamba, let's say you hosted mbalaba bumala okutuhostinga ne tujja it's a Friday ndi mu nyumba yange emyaka gintambuddeko muze tugenda perhaps ndieno Bulaaya mbeera wala nnyo ndi outside nalanda laba bwe njija nenkugwako ku TikTok netunyumyadde byoli kuki tunakawayini awo nenkwata akapitaasi kange ntudde mu nju yange ng'olina olina gamba funa kawayini nga bwe tukuba ekiboozi bw'okozinga bwe tunyumyamu. I've seen people on TikTok abakola weekend disco music trend oba nnengera DJ Tines omulaba yaliwo n'oba ate nina badijje bangi bendabo ne DJ Sub-Zero wakala n'atuweereza from Sweden Stockholm ne tukuba ekikiri muganda wange Sub-Zero, big up on yourself. ogenda okulaba Lioness atadde Ayeko ogenda okulaba Sofira ng'ayingiddewo Hajati Mariam azze ababuuzaako muli mutya okitegeera Romi that is technology. Karomi nga ndudde okalaba Laba how businesses are running on TikTok today. Everyone abalala nno bavumirira nvumirire. That is wrong because they do not know what is going on. Balemeddwa okulondamu ekirungi kye yitako mpite woolabe ebifuyita ogende wali ebituufu. America yagenda nejjako TikTok enseringa ya freezinga yonna omulundi gumu. This is the power. Zaali nno ssaawa busaawa nekankana America nekankana. This was the power of innovation. People were dying. So njagala kusibula abayimbi b'emblessing information eneze ya artificial intelligence media, would it be your advice to them? They have to. Kubanga never politicians by the way. Let's see them closer. Look at President Trump recently. Yabagamba akalulu kakamuwangusa yakajja ku TikTok. Era ye one of the reasons lwaki yayimirira wamu ne TikTok n'agamba no, we have to revisit this amendment to bukyuse mbotitinubuti. Njagala kusibula, njagala ogamba abantu that I introduced you to TikTok. Listeners and viewers, no didn't take it too full. Yeah, introducing that TikTok. I was on TikTok nenga simanje get maso and all that, but actually no deal. Congratulations. And it was a success win for you by the way. Amina. Perhaps some sango gote Indeed. That's where totally getting into TikTok. Also, no to give you friends how to deal with humans there and everything. And I'm grateful. That's what did you go TikTok? Okay. Abadde Susan, Deborah, Debbie, Nantongo, Debbie Lavis, all the way from West London. Atuwadde ensonga ze nga bw'azirabye tubadde ku mwana mulenzi success ye Bruno ke atuuse atya waali byajja bitya era asobodde kufuna ki gwoyiga ki kozesa ebikwetoolodde bulungi oyinza okudda eka ne weetuulako naye ensi ekyalinda okudda nti bakutimbe mu karaoke egundi bwe kiba nti abantu bazze ku TikTok bwe kiba nti abantu bazze wano ate naddala bali wano ku YouTube bw'osanga channel bweti subscribe tandika okufuna information abantu bakyalina that sit down information nti naawe ngenda kutuula ninde paka amawulire no, wherever you are our channels can reach you. Bwe nkugamba noonya Megatron Media, noonya Nordin Intege, noonya muganda Foliani Wantu gwe bayagadde gwe channel y'abantu gye bayagadde Society Media UG
tube nga tutambula ffenna. Njagala basiibulira wano ali tukwatagana olundi. Njagadde kuwa biki byabaddewo nakubuulira nti gwe omuyimbi ali eyo. Gwe omuyimbi ali eyo. Ebifaananyi tubirina moze. Ebifaananyi tufunyeeko twongereko nti gwe omuyimbi ali eyo. Ng'ensonga zo okyazitadde wali wolowooza. Zuukuka oveewo ensi eri walala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.